mwase mutya bana Uganda abali ku the updates online page webale kubako webale kuberanga mugoberera ensonga Mr Update nyingiddewo ne Noop case updates nakolwa lero omusango ogwo lugusalibwa Mr Update nina byensomoddeko ebitonotono nabagambe eno bagiyita the updates online page mawulire gonna agabaga kagwawo Mr Update mba nga batuusaako sharinga yitamuno mbawe ebitonotono byenakafunawo sofa byenakafunawo ku musango guno ogwa Noop case updates bantu bonna mbayite mubagambe segirinya ayina byasomoddewo ebitonotono nina byensomoddeyo ebitonotono njagala kubeera nga mbatuusaako ensala y'omusango guno eri official egenda kubeerawo essaawa 6 eza Uganda n'eddakiika 2 n'obutikitiki 7 essaawa 6 eza Uganda n'eddakiika 2 n'obutikitiki 7 ensalawo y'omulamuzi Sekaana egenda kubanga esomebwa naye Mr Update nga mumanyi nti eno bagita the updates online page nyinako ebitonotono byendo byewo byenjagala obawa ng'ensala tennaba kujjeri yennyini gye mulindirira eri official but ebitonotono byenakalobayo Mr Update ensala eri ku side yaffe ensala eri ku side ey'amaanyi g'abantu because baconsiderinze ebintu bingi nnyo newankubadde nga omulamuzi bagezaako okulaba nga bamutiisatiisa akyuse mu nsala wooye gye yamala okukola edda naye omulamuzi agamba nti waliwo kye bayita self explanatory nti kirabwa n'ayonka kirabwa n'eyakazaalibwa nti omusango gwa Noop ne bw'oleeta omwana nga yakava ku LDC n'omugamba sala omusango guno agusala ng'agamba nti Noop erina okusigalawo era obukulembeze bwakyuka mu mateeka buli kimu ekyakolwa ku sayidi eyaffe kyakolebwa mu mateeka kugambe ne bw'oleeta omuntu nga ku LDC yakavaayo ennaku 2 guno omusango gwa Noop era wiini ebeera ku sayidi yaffe n'olwekyo ebitundu 98 ku buli 100 biraga nti omusango guno guli ku sayidi yaffe era gulaga nti Noop weeri mu mateeka era weetuli nnyo babuulira mazima yadde omulamuzi bamutiisa yadde omulamuzi bamutadde ku gun point but ensalawo yagikola dda kyemulina okumanya yakolwa dda leero akasiki kaggwa dda embaga ye ya leero n'olwekyo kyembasaba bali ku the updates online page muwe bagumu ffe bawanguzi nabagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu buli wabeeranga mu lutalo manya is the winner as a must tewaliwo olutalo lwonna lubali bamumeze sharinga yitabano olwekyo abakatwegattako omusango gwa NUP saidi yaffe yempanguzi ekyo njagala kibategeeza abali ku the updates online page abantu bali ku bunkenke bangamba Mr Update pressure zigenda pressure saagala zibatte mbagambye we are the winner ffe bawanguzi ekyo mube bagumu kubanga Mr Update jo essaawa 6 ogw'ekiro Mwami Museveni yabadde agezezzaako okulaba nga ateeka ku nninga Sekaana akyuse ensala wooye Sekaana n'agamba saagala kusala musango gunandabisa nga omusajja gwe bayita Kibalama Nkonge mu cross examination yeye nyini byayogera nga biraga nti Noop eriwo mu mateeka obuyinza bwakyuka mirembe biraga nti ebyakolebwa byonna byakolebwa nga amateeka gagobereddwa nga Sekaana akyalemeddeko aganye era omusango genda kusalwa nga guli ku side eyaffe Mr Update ge mawulire agamu gentandise okubeera nga ndoba manyina bagambe bagita the updates online page buli kimu ekiba kyakagwawo Mr Update nkibatiipingako n'olwekyo wiini yaffe mube bagumu abakatwegattako n'abali ku the updates online page mukimanye the Nigeria people power bwe litagoba telidda muveemu okutya bantu badde batidde Mr Update munange tutidde temutya nkugambye omulamuzi n'abanga yamaze mateeka ggulo ne bamutikkira ne bamugamba nti kati oli judge oba oli magistrate genda osala omusango gwa NUP era agusala agamba nti obuyinza bwakyuka mirembe oba bwakyuka mateeka buli kimu NUP administration eyaffe eya people power eya Noop yakigoberera n'olwekyo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu temumusuubira tiye yali asobola okuyingira mu kintu nga tasoose kulaba byonna byandibaddewo kubanga bino ebikolebwa olwaleero nga gavumenti egezaako okulaba nga ekibiina kyaffe ekiwamba ku maanyi g'emmundu mbabuulira mazima buli omu yabirowoozaako
ne Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bambi naye yabirowoozaako kyova olaba buli kye yakola n'agoberera amateeka buli kye yagoberera kyagoberera emitendera emituufu n'olwekyo abali ku the updates online page mbagumya nga mbagamba ti ensolo ku kizigo kweri Mr. Update namaze dde okutegeka wane waffe ekyebando omudigido we gugenda okubeera njitumye case NUP case party egenda kubeera wano kyebando nga omulamuzi amaze okubeera nga akona mu stamp kyekintu kiwedde nolwekyo NUP case party egenda kubeera wano kyebando wano ku kyuma ky'ebyennyanja era essanyu awe ligenda okubeera mube bagumu ensolo ku kizigo kweri mbabuulira mazima abantu bange Mr. Update gwogasomodde otya mbagambye no magita the updates online page bulijjo sibawa amawulire ebbanga lino omulozo lwakinkedde nga bawe because ntaddeyo nsuddeyo zidrones zange mu kooti nezimulisa neziraba ku nsala katono oba kiraba nezimulisa neziraba ku nsala katono ensala nezindaga nti buli kimu kiri taratibu because bino Honorable Kyagulanyi Ssentamu yabisuubira era n'akola buli kimu ng'akikolera mu mateeka singa bye twakola tetwabikolera mu mateeka singa twasonjolwa dda naye munnange buli kimu kyagoberera amateeka oyo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu